wasuza oti eyo? Erinnya lyange yenze Kankaka. Ndi mutabani wa Ssenkungu Pito w'e Masaka. Nabalabye ku kibiina kya Mpuuga. Nabalabye ng'oyogera. Ng'oli ku mawulire. Ekibiina kikwatagana ku kimugoba ki? Ekibiina kyakasala kwokubiddeko. Nti obudde bundi bubi nnennyene nsonga gye ŋŋendako ate tebaako kulinda. Naye ekirungi oganda nti wabirabirawo wadde ogoberera kati ogenda kutandika okuba nga ogoberera. Nze nga munnamasaka tekyansanyudde. Kakati oba tosaliza kakati solaba tonategeera nakutegeera kikubanga obadde obuuza bubuuza kati obanga owulira ng'ate tewasanyuse nga tonaba kutegeera kati omuntu asobola okuga naasanyusa ate sinnategeera kakati awo. Ati waliwo byolaba n'otabitegeera bulungi abantu Abaganda ne mulwanyisa muganda munnammwe ng'ate muli b'e Masaka. Ssenkungu waaba kitaawo. Ssenkungu w'NRM tumumanya ate musajja Muganda ye kuva dda ng'awagira NRM nga Kyagulanyi tannaba kujja. Yamanyiddwa nti kuva dda emyaka gye gyonna awagidde NRM musajja Muganda. Naye mwe abantu muntu yeeyo nnyo temusobola nammwe kukola bintu ebyo. Nkuwa ndowooza yange. Naye mpa endagaano ya mulundi gumu nti ku ffembi kino tekisobola kutwala myaka ebiri nga amazima amatuufu ewali okukozesebwa kwa Museveni tewategeerekese. Mugamba kintu kimu nti bwe kirizuulibwa nga kyetuliko naddala waliwo obulabe obuliwo nga kuva mu movement oli neetondera. Naye nange singa kyetuba nga tukola nga ffe tuwanyisa mwe nga bwe mulowooza abali ebweru ndi kwetondera ese tuwekyoka kyesobola okugamba. Otherwise omuntu aleda alina charges minded atayagala kuwuliriza. Maama nja kwetondera bwe nakizuula nti nno bempagira nti bye mwogera ebyo nti bali basiyazi nja kwetondera singa nakizuula nti bituufu. Naye kati mukoze bubi nnyo. Adduseeko. Media Choice Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Nabba akasimu ene mukulu wange yabbayo ebitaano siwe kiri kati bodies of the same phasers owakasimu n'ow'ekido kitegeeza kwatagana ne stages enneneko bw'oba obbire ku level ekola ki. Mbalamusizza nnyo mwena gye musinzira okubanga mutulaba. Tuli wano tugenda kukola naye nsoose ne paakingako wabbali g'oluguudo ne nkubira Juliet Kakande. Nva kukubira kati Juliet Kakande MP omukazi ow'e Masaka. Erinnya yenze Kankaka Peter ndi musajja munnamasaka abanzaala eyo mizinga eyo bayitayo Lwannonda ensalo ewaffe wennyini eno saidi z'emizinga ewaffe Lwannonda oyita mu Kitengeesa. Ekinkubiza MP w'e Masaka eryekkazi mbadde njagala ddikubira nalirabye nga lyambadde ebijowoowo n'ebitengi nga litinkiza n'omubbi eyatubba $5,000,000 mu ggwanga mbu bakoze akabiina. Kakati ndowoozezza ne ŋŋamba oba nkubire omubbi yennyini Mpuuga eyatubba $5,000 oba nkubire pasita eyasulawo kyaki n'agenda neyeetunda n'agenda kennyini neyeetunda ne ŋŋamba ndowooza akyalimu ensaka nkubire MP kubanga bano bonna b'e Masaka nange ndi w'e Masaka. Ekkazi ndikubidde naye teririnaamu kintu na kimu ky'amagezi kyeryogedde. Mbadde wano nga njogera esimu gye musoose okuwulira eyo mbadde nkubira eryo kkazi
nga njagala kubuuza ddala ebisajja ebiganda n'ebikazi ebiganda eby'e Masaka lwaki muyeekera omusajja omuganda munnammwe ne mukola akabiina ne mumala essaawa zonna ze mwagenza okukola mu press conference nga mwogera ku muntu omukyagulanyi bino oba mwagala kuwoza tribalism kati katuyingire tribalism sijja kubitya oba muli ba lawyers tujja kubatya inze ndi musajja w'e Masaka nkubidde eri MP linnyinnyonnyole mbone liŋŋamba biriŋŋambye mubiwulidde biriŋŋambye bwerijjako essimu nyabo nkutegeezaako ffe bannamasaka tuli banyiivu nnyo ku ngeri bannamasaka gye mweyisizaamu n'okutta ebyobufuzi kati saawa eno kikyenjagala okwogera ye lwaki tetugenda ku mulimu omanyi bano tetukyabamalirako budde bwaffe mboddeawo ogaana okgenda okukola olw'okuba muno oyogera ku mpuuga abo tebalina nnyo makulu kati katutambule tugende nga bwe mbabuulira ye lwaki ntandikidde mu kuyomba tuli ku Media Choice Telefina yenze Kanka Hannington yali mu production nze nkola gwa kugenda tulina gye tugenda okukola tulina ebyamagezi bye tugenda okukola tugendeeyo ku usaafi tugendeeyo kulondoola nsonga za Bwakabaka bwa Buganda naye ekyo yagadde sola kuddaawo tubamalireko obudde ng'ebyo byonna situnnaba kubigendamu nsaba okubategeezaako nti omukyalo omujjanjabi kujjanjaba mu nkola ey'ekinnansi ayitibwa Senga Mukooki ajja kuyamba ne bino ebikazi ebitalina amagezi kati ng'ekyo Kakande oba baawaani baawono eyo gwe simanya Juliet Kakande simanya Kakande gwe yabadde n'ababbi nga mulonkinga simanya ebintu okwawulayawula mu bululu bwa Buganda wano bwe tubadde tusibiddeko olukoba nti obwo bwe busobola okutujjako embeera embi gye tulina gye batufuzeemu emyaka 4 obumbula ne mutandika okubwawulayawulamu oyo omukazi bamuzaala Kalungu eyo njagenda e Kalungu ngenda kufuna amafuta ngende e Kalungu ndabe abantu b'e Kalungu mumbuulire musinga kulima mmere ki abaana bamwe abatomba wa mmere ki nze ngende ewange empisa etteeka tewaba mwana wange addamu kugirya Juliet simanya Kakande MP w'e Masaka olya mmere ki njima abaana bange abawala kubanga tolina amagezi totegeera yadde kati mu magezi agago gakuweereza nti mugende mukwate ekibiina kya munnammwe mutandiko kisiiga obusiyazi nalabye kano akasajja ak'obulevu obwa white akatalina amagezi nga kagamba mbu ekyo ekibiina ky'abasiyazi muwaayiriza omusajja buli kimu muwaayiriza kino omusajja mumanyi mufumbo yawasa n'embaga ezammwe sitwala bazaaliyo ddi bw'omusajja musiyazi buli we mutuula concentration yammwe mu byobufuzi eri ku Bobi Wine mulowooza mwe ekizibu kya Uganda mazima Uganda ekizibu kyaffe Bobi Wine do you realize that ekizibu kyaffe dictatorship do you realize that ekizibu kyaffe tekikwatagana na kwebyo bintu bye muliko badde wammanki abagamba omukyalo omujjanjabi ayitibwa Senga Mukooki ajja kubayamba ali ku 7520 omuntu yene yeetaaga okuyambibwa yeetaaga okuweebwa obujjanjabi obw'ekinnansi naddala mmwe amaka gataataagana mwe abantu abali e Bulaaya nga babasibako ebikoligo abantu babasiba ebikoligo tebaagala okomewo buli kaseera bababba omukyalo oyo alina enkola gye yaŋŋamba nti okubanja asobola okubanja omuntu yenna n'amukubanjiza oyo yakubba n'abeera nga akomyawo ebintu byo Senga Mukooki ojja kumusanga ku 7520 nsembyayo ki abalina abaana abalwadde b'ensimbu Senga Mukooki awonya ensimbu ate Senga Mukooki akuyamba n'abasajja ku kantu k'amaanyi ga kisajja akoko yakampanze nkalina mu nkubireko kakati kanzireyo kulirya ekazi omanyi bannayuganda mulina okusaba accountability nga mugisaba abakulembezeebo omuntu w'omuteeka mu parliament tomukkiriza sente kulya buli sente nga talina kyakuteeseza babeera eyo ne badda mu kwejavaana anti bwe biyingira oluyingira byavu omuntu agenda mu parliament nga tavuganga na ku mmotoka atuuka bamuwa miliyoni 2 ng'agula lawumu miliyoni 15 nga ziri endala azikuba ku mutwe ayingirayo bamanerenda be bamuwoze takwatanga ku ssente kyova olabanga bakola ebyo Juliet Kakande ne munno Mpuuga n'abasigadde ebyo bye muwoza nalabye dine sajja lye bamakadi naye banaye Bobi Wine alina amagezi yakwata line sajja lye Buganda eryasomanga amawulire yenze kasibante naawe kennyini Kabaka ye yakuyamba wali munnamawulire munnaffe ng'oli musomi actually omusomi w'amawulire mu hayirake yaffe y'amawulire ye muntu asinga ranke eya wansi kubanga tagenda mu field ye bamuwabiwe
balagira mulagire nti ebyo byetuwandiise byoba osoma taba na magezi getegeerera kakati Kasibante ye kenyini ne mu mawulire teyayinaamu makulu yali musomi busomi wa mawulire Kasibante tubuli wagendako mu field n'olaba Uganda eno weebonyaabonya mu namawulire okusaka amawulire wagenda yoko watulanga mu CBS kusaka mawulire mu mawulire abantu abemwe n'abalaba video kambategeeze abe muita baserebu bwe mulaba ku TV babera ne producer babera n'abantu abakwata cameraman yabera ne expertise ya camera producer yabera ne expertise ya program engeri je flowing amu control room yabera ne expertise yokuteeka kati gwe Kasibante osobola kukola mulimo ki ne mu mawulire ge twakutegeerera muto inacho osobola kukola wali musomi ng'omwana yenna amaze senior 6 nga yasoma nga yakola combination ehege stroke ero Luganda nga bamuwa mulimo ku CBS ate ku CBS eyo agabe emirimu taata wa Owekitiibwa Robert Kasozi simanyi yakuwaatya omulimo mu CBS eyo kubanga tolina ddala mu ggwanga lino Kasibante wakongerako ki eggwanga lino wakalyongerako ki Kasibante Moses olyoka otandike mbuno temukkiriza bantu bavuma Katikkiro muweereza w'abantu b'Obwakabaka bwa Buganda Ssaabasajja Kabaka yamuwomu era ekyetikisaawo Katikkiro gwe Kasibante ow'omutwe ogutayina magezi ekiteekesaawo Katikkiro mu Bwakabaka bwa Buganda ekiteekesaawo Katikkiro kwe kuba nti nno ebintu bye twaligambye Kabaka butereevu kubanga Kabaka taddibwamu tubigamba Katikkiro bw'abaawo ensobi yonna kuva dda abantu edda bagambanga ne Kabaka nga bamuyiyiza ennyimba Kabaka n'ayita abantu ng'asobola okuwuliriza constitutionally Buganda erina demokrasiya ali atya kwe kucekinga abakulembeze ng'osobola okuboogerako kakati mwe rallying point yammwe ey'okuvuma Bobi Wine rallying point yammwe oli omusajja bamuyita banda wa Kabaka kati gwe omusajja gw'amatama amanene oba walyaki Kasibante olya mmere ki etakuwa magezi oli omusajja wagenda n'okufuuka owe mupinga ayitibwa mu banda wa Kabaka kugwe ne Bobi Wine mugende wa gundi mugende wa Kabaka tulabe gwanasooka okwadiriza oli awo mbuusimanya abantu bavuma Katikkiro tebamuvuma Katikkiro bamugamba kweza ensobi era singa ddewuwe ani alina kyamwagaza alina gwe yaliira emmere ye twogera ku Bwakabaka waffe mwe kennyini ababuweereze okugenda okubuweerezaamu kakati nga mwe kennyini mu busuula mbo twagala omukulembeze ng'abantu bwe bavuma Katikkiro okugamba ku muntu bwe gamba muli bantondo okugamba ku muntu baba muvumye n'obatunuulira kakati gwe kikazi gwe simanya Kakande ekyaddala ddala ebyobufuzi bibalemye muli aganaaga ani abawa ssente ezo nalabye empuuga ng'atuuka simanya atuuka n'okuŋŋaana nga n'emmotoka gy'alimu ya gavumenti n'emmotoka gye yabaddemu ya gavumenti osobola okwagala okuvuganya gavumenti yo kennyini nga weeyambisa amafuta gayo ogenda okulonkinga ebyona by'obufuzi muleke kubuzaabuza abantu poliisi ye yabaddewo n'amagye okucekinga abantu okubayingiza nga poliisi eryo mumbuulireyo munnabyabufuzi ali siriasi wano mu Uganda gwe baawa amagye ne poliisi gamukuumire ki mugamukuumire ekivulu kye kubanga kitabadde kivulu ne muleeta abayaye ate no temwesiga abayaye mwaleese omuyaaye ndowooza nga mumusasudde ki yabakoze mbu nze omubbi w'essimu nabba akasimu ene mukulu wange yabbayo ebitaano siwe kiri kati bodies of the same feathers ow'akasimu n'ow'ekido kitegeeza kwatagana ne stages enneneko bw'oba obba obbire ku leve ekola ki nkwataganye n'omubbi w'ebitaano kakati mbadde nziba ssimu kati bw'okwataganako n'omubbi omunene mubbira wali tuze tugende tukole byaffe ebisajja ebiganda biri wano oba amawanga amalala gatulowoozaako ki mukimanya abali eyo bino bane mbibuulira Abaganda abategera Oluganda ate sigenda kwetonda mukimanyi nti kirabika Abaganda ffe tulemesezza bannaffe kirabika ffe tulemesezza bannaffe abali mu bitundu ebirala okufuna enkyukakyuka kubanga politics asinga okuba ow'emugundwa akole wano mu Buganda abantu abakyasinza okulonda obungi tribe yaffe eyitibwa ey'Abaganda yesinga population ennene n'ataali Muganda eyajja nakkiririza mu mpisa y'Abaganda yafuuka Muganda kakati n'otunuli oba mulinzi Kakande kima Juliet Kakande ekalungu eyo gye bakuzaala oba oli nsowole omanye ensowole ye muntu nga maama we tannamubuulira gye bamuzaala ng'ekituufu balabika bakuzaala oba Bujumbula oyinza okuba oliwe Bujumbula nga Uganda tofaayo efugiddwa etya
we are 40 years into the rule of one single man. Omuntu yenna atalina nze Juliet Kakande kankubulireko gwe sibanya woman MP ne mama wange yalaba okubeera e Masaka kati oyo MP wa mama wange na Mmero oyo kati mama wange na Mmero mu Kitengesa oyo sibanya Kakande akuteesezaaki nga yeke nyinyi talina kyasobola kweteesa okujjako okwambala simanya ebigundi ayambadde ebitengi kuliko emabega ekifaananyi kya Mpuuga n'obubbi kati bwafuna ekifaananyi n'obubbi kati mwabuteekako ekifaananyi kakati kambabuuze gwe Juliet Kakande n'ebimongwa binno no abasajja abaganda mwe erinnya lyange egwani erinnya lyange nzani nze Michael Mabike buli yalemwa akakundi k'obugundi obwalemwa obusajja obwalemwa aka bonna bwekuŋŋaanyiza erinnya lyanze egwani nze Michael Mabike erinnya ly'ogwani nze Samuel Walter Lubega Mukaaku linnya lyabo bali abaki waffe wali omusaya muyita Nkuuka aba Mukaaku oba muki Nkuuka ebyo ebisajja byonna bye Masaka erinnya lyagwe gwani n'obatunuulira poliisi yawa gye mwali mulabye majje gaawa gwe mwali mulabye agakuuma omuntu ayagala okujja gavumenti eriko mu buyinza Museveni wa kikaaki Museveni oyo ayagala entebe era wa kisa kyenkana ki abawamagye ekituufu njagala mbabulire mu ebisajja mmwe nze ndi tata wange Senkuma yakakaza akomale kakubira nenkagamba nze mutabani wa Senkungo ow'NRM e Masaka nekambuuza bwe kitaawo nga ow'NRM yesi muganda nze nagenda okuzaalibwa nga Senkungo awagira NRM Bobi Wine agenza okujja nga Senkungo awagira NRM kati ffe abantu abaliwo ob'omulembe guno tukimanyi nti NRM eremedde mu buyinza omuntu atufuze almost ejubiri emyaka 5 Museveni abadde mu byobufuzi bya Uganda emyaka 6 akubuulira he's been a VIP for the last 60 years leba ne bafuga eggwanga kati ffe tugenda kubeera mu ggwanga litya nga tetulina kintu kye tulina mu nsi muno nga twagala status kwekyuke naye nga betulowooza nti nomusobola okutukulembererako munfaanana bwe mutu simanya erinnya lyo simanya Juliet Kakande simanya Kakande zaawa nsaba okubategeeza nti temuyina gwe mukyasobola kuwuddisa esente zonna ze mukozesa sente za Museveni oyo gwe mukolera gwe Juliet Kakande oba tukimanyi oyo kada we NRM tata wange yawandiika abantu e Masaka abe NRM oyagala kumpakanya oyo kada we baba yakulimbye musi we NRM ekibuuke mu oyo kada we NRM kati kambabuuze Katikkiro yakola mu Bwakabaka nga kabaka ow'ebweru Katikkiro abeera kabaka ow'ebweru ewaffe mumbuulire Katikkiro yatandika ddi okutusalira wani gwe tulina okulonda buli we mujja emugira Katikkiro abeera Katikkiro wa bonna Mawe yagenda n'amwaniriza Owinyiddolo yagenda n'amwaniriza Besigye agenze amwaniriza n'otunuulira Mpuuga obadde mu bibiina ebyenjawulo Besigye bamukutte bamusibye tuyinza okugamba nti kano Dr. Kiza Besigye katugambe nti oba wa Museveni but at least omuntu eyakuyingiza ebyobufuzi omubeererawo Mpuuga wagenze ddi okulaba Besigye mu kkomera Mpuuga wagenze ddi okulaba Dr. Kiza Besigye mu kkomera bali mu kulonkinga bibiina bali mu bitengi oba ne olw'okuba mmwe mugaggawadde ffe mutuleke abatalina ke tulina mu eno gavumenti abatalina ke tulina mu teriyo gavumenti muntu gyawagira nga first of all sisobola nze kanka kakuwagira gavumenti gye sifunamu kati mweno nfunyeemu ki ekisooka ekijja mu mutwe gw'omuntu ng'anaawagira ekibiina ky'obufuzi kyonna kwe kukirowoozaako nti bwe kikwata entebe alina kyajja okufunamu era atakirina oyo omanya musiru ng'owagira ki ebyobufuzi by'otagenda kufunamu omuntu yenna olina okuwagira ekintu ng'oli shuwa ogenda kukifunamu muntu kiki atalina kyagenda kufunamu asobola kuwagira kintu kati nze NRM ngifunamu ki nemmwe muli b'NRM muwuddisa abantu kati kambuuze mmwe gundi ewaffe waliyo obukolwa waliyo obutulume nga bwe tuba tugenda okulima eyo wansi ku luzzi eyo oba tugenda kukima amazzi ekagona tusanga obutulume bwefubirira ekintu kimu nayo gwamusolo ekubuli mu kaseera kano kambabuuze mmwe butulume mmwe kano ke kaseera ak'okudda ku kibiina kya National Unity Platform buli ayogera buli gwe bakazindalo omanyi NUP twajuwa obuyinza mwenga baani nga mmwe temubwewanga omanyi bwe twali tutandika ekibiina ekyo NUP yatandikanga people power yemmwe are you the people of Uganda n'obitunulira ekisinga okunnuma bale muleke neme kusoundinga nga ayomba mu byobufuzi ekisinga okunnuma kwe kubanga empeke ezikyasinza okubeera enfu ziri waffe Masaka ate nga bisajja biganda kati abantu abali mu central wano balikwata ddi ku power abo mu north bakwata ku power ne bagifiringa West Nile bakwata ku power ne bagifiringa wano mu Buganda Ssekabaka Muteesa Lwagira Obote n'amuwamba
Obote namuwa kasita baserwa jokota bayingira kasaba kiserwa jokota ba Mathias Impuga bya very simanya lwengo leba kutula mu district kati bidi basaka bitutawanya simanya ekisinga okunoma kwe kubanga abantu abakyasinze okwona ebyofuzi bya Uganda ate bava afi Masaka Masaka eyo twalyanga amatooke wali akatyere wali ebyennyanja twalyanga bwennyanja butemputa yaliyo enamirembe eyo ku mwalo ludda wa twine ettaka erivaamu emmere ereeta amagezi naye mwe mulya mmere ki? Is this the right time nga ddala ebula omwaka gumu tutooze ku kukyusa engeri y'okukyusamu obukulembeze? Is this the right time to start concentrating on your fellow opposition people? Mwe mwali muwulidde nga Bobi Wine abalwanyisa okubagambako nti no muzeeyo ssente z'omuwiwa omusolo ekyo kyekibaluma. Mpuga bwe yaleeta ebitaano gwe simanya Juliet walyako mmeka? Ku bitaano yakuwako ssente meka? Emyaka gyamaze mu parliament abadde akuwa mmeka? Kati mukwate ssente za government muzirye bulungi naye temuwuddisa abantu. Mukwate mugule ebyo ebimongwa mu bituuze mu butenti mufune ab'amagye bamwe babakuume. It is okay. It is okay. Kyogamba bajeno ba Amini be bakyakuuma wano. Bajenerali abali ku mulembe gwa Amini. Amini yaliwo, Obote yaliwo. Yete yalina bakoti, yalina mikwano, yalina bantu bagula. Balule bani ba Yusufu lule babinayisa bonna babaddewo. Nakati bakyaliwo. Mwina okumanya mmwe bantu mmwe abatali bategeevu mu byabufuzi kambategeeze tewali kintu kyosobola kukola wano nga tokutte ku power tekiriiwo osobola kukola ki muli mukola democracy okuŋŋaana mu gavumenti yani ya Museveni eriyo president asobola okubanga akyayagala entebe n'abakkiriza mukuŋŋaane mu mirembe mu mujjeko ebyo tebiriiyo. Instead of concentrating on strategies that can lead you to power you are concentrating on destroying your fellow opposition people. Can you imagine? Akaseera kakunoonya power mu Africa toyina kintu kyosobola kukola tosobola na kusaba Mukama Katonda n'akuwuliriza kubanga obufuzi buva Mukama Katonda tosobola kusaba Mukama Katonda n'akuwuliriza nga toyina power. Musifo kyo concentrating kukunoonya power mu concentrating kuvuma bannammwe nti abasiyazi nze siri muli wabisiyaga Abedi Bwanika kati ateka Abedi Bwanika kankubulireko kino nze ekikugamba kino kankikubuulireko nze bonterawo abantu babiri omubbi wa sentezo omuwa omusolo n'omusiyazi ntwalako omusiyazi kubanga omusiyazi asiyagira mu luumu ye omusiyazi gwasiyaga baba bakanyiza naye omubbi abba sente nga temukanyiza ng'akozesa lukujjukujju singa Abedi Bwanika nzonterawo abantu babiri n'oŋŋamba nti no kakati kankaka kuba n'ababiri oyagala ani sikatika leti myashumu kwebyo byeyogera muno ebyekisiyaga inze bonterawo abantu babiri nti ono omusiyazi ono mubbi wa sente z'abantu ez'amalwaliro mubbi wa sente z'abantu zebasobola okukozesa okusoma mubbi wa sente z'abantu zebasobola okukola security nondako omusiyazi kubanga omusiyazi ye byakola ye ne gwe babikola naye ayizulu beyonoona bokka ennyuma zaabwe bazoonoona bokka naye gweosobola okukera ku makya n'oŋŋamba nti olina empuuga mumusiige kino ekirungi omubbi temumwogerako olwo mutandika okuwayiriza. Bobi Wine musajja mufumbo yasiza Lubaga Archbishop ye yamugatta ani ate abalaba kakati gwe tuwere njagala nze nkwetondera Abedi Bwanika ndeeterayo akatambikamu njagala ondeetera akatambikamu nga mu NUP nga mulimu omusiyazi gwe nkwatirayo akatambikamu ako omusiyazi mu NUP okampe nja kwetondera nze nkuleetere obujulizi obujuze pipa nti empuuga yabba ssente nti muli babbi nja bukuleetera obujulizi sente yazibba publicly nga buli omwa kiraba buli waadi simanya yatwala sente simanya ne muwabira ne mugwira omusango kati nena babazaala ewatuufu ate gwe Juliet banga bakuzaala kalungu abasigadde babazaala oli weerwengo mwe bisajja byabadde mu tenti awo nga bana abomba tutu boogera mbabazaala watuufu webazaala. Is this the right time to concentrate on fighting a fellow opposition person? Kaloke kasera katuufu ebyo tulina concentrating ako omuntu alina concentrating mwe basajja mmwe teriyo mu nsi gy'olina kintu ky'osobola kukola nga tolina buyinza kati mufo kyo concentrating mu kuvuma omuntu lwaki temu concentrating mu kufuna obuyinza tugenda bujja wanga bwe muto we mwebamba bwe mugenda eno bwe mugenda eri bwe mugenda eno bwe mugenda eri niye mwewuunyisa omanyi muyinza okutulowoozesa muyina ebintu bye mutulowoozesa sometimes mutulowoozesa nti nno oba muli bategeevu kumbe temuli bategeevu tunatera n'okutuuka gye tulaga simanyi kati kambabuulire mmwe basajja mmwe ekyaddala Uganda ebakooye ebyekisiru byammwe mu bikooye temulina rallying point you lost credibility tewakyaliwo abaagala
temukyalina kintu kyonna kye musobola kwebuuzibwako tekikyaliwo bwe musobola kwebuuza ku muntu yenna nakera ku makyana abeebuuzaako nagamba kubanga ekisooka akakundi k'ababbi nze omuntu mulamu tosobola genda neweebuuza ku babbi nti bannaye tukoze tutyo okubanga tukola ki tukontrolinga obubbi mu ggwanga leka mbibabuulire ekyaddala ddala mulye ssente zammwe mugende wa Museveni abongere muleme kukozesa bantu muleme kutujjako dembe lyaffe selectinga mukulembeze mu opposition eriyo omuntu omu omutegeevu abasigadde bonna bali ku byabwe mu opposition mulimu omuntu omu ali tested to show that he has the will of the people njagala mukuberale ne Bobi Wine si Bobi Wine kubanga ye temuina mugira nze nja ekibiina kyammwe ekipya mukaaku Walter Lubega mukaaku Pastor Bedi Bwanika gwe kikazi gwe kye Masaka kikazi kye Masaka gwe simanyani oyo simanya Juliet Kakande igwe nani njagala mukuberale nange nkuberale nze mpita abawagizi ba Media Choice mukuberale nange nkuberale tulondewo njagala tugende Rugogo mwe nange nze njagala kuyita buyisi abalaba Media Choice mbayite nti mujje tukungane namwe mukube political rally mutekemu ne sente sija kuteka 110 sizirira njagala mukube political rally nange kubanga Bobi Wine yete mumusobola just kenjagala ekyo tutestinge tulabe kumwe nanga ani asinga abawagizi tuina wano omukutu kuno kwetukola abaguyita Media Choice njagala tugende ku Media Choice tuyita abawagizi Media Choice n'abawagizi bakabina akamwe tulabe tutalageri ne gwanga buli omwata lage gwanga agambe tugenze Masaka tuyita abantu gwe Juliet Kakande eyo joli obubwakabaka bw'enaalemu abaliyo ba DP naye b'enaalemu balina bulanchi ate bulanchi bagizimba Masaka abani abagirimu buli munna byafuza ali Masaka gwe eyito wa DP akina bano bani akina bantu bani simatu kusindise simatu kozetya bona b'enaalemu ebyo ebintu byemukola ne muudisa abantu ebintu ebyo bigenda bakola bubi mweke nyini mugenda kutuuka ekiseera nga temukyalinayo muntu yenna asobola yadde okubaziikirako mutuuse n'ekiseera nga abafuuba mwe mugenda beziikira kaakati njagala okubategeezaako mu abantu abali eyo mwenna muleme kuwuddisibwa temutwala na budde ife mbagambye tugenda nakukola katuke tukola ebintu ebirimu amagezi bannamasaka mwenna mbakowoolako nti mweveemu mugobe bino ebimongwa mama wange yabiyitanga ani oba yabiyitanga bimommo oba yabiyitanga biki ebigundi bino ebiki balina bwe babiyitaawo bino ebigundi biri asibikisibika ennembi waliwo ebiwuka ebifaanana ebitambula bwe biti si kiwojjolo kibuukako wano nawali tekimanyi kubuuka tekimanyi kuyingira mu ttaka kiri awo ate si kisokomi kubanga ekisokomi ate si kibeerako mu ssubi nga kiri essubi n'omanya nti omugaso gw'ekisokomi bwe naateeka essubi mu mugumu ki mu lusuku emasaka twabikkiranga olusuku ne tulwalirira essubi ate si bwe naateeka essubi mu lusuku lwange nga ndwaliridde ekisokomi kinandiira essubi ne lifuuka obugimusa bano tebalina mugaso nkoola ku bannamasaka mwenna mubeere wala ne bano essaawa eno gye tulimu yakunoonya pawa tebaginoonya ng'ovuma munno kakati omuntu afudde ku mulamwa nga bano betulina emundu zonna tulina zitunuuliza bano tosobola kuŋŋamba mazima ddala banno bakuwoze bakuyingiza ekibiina gwa Bedi Bwanika towangulangako yadde obwedi boy tosobola kuwangula munze oba munzizaayo oba temunzizaayo ani yali yakwagala nayo abantu bakuyamba buyambi first of all tubulire ebiteeso mwasadi byolina olese biteeso bimeka mu parliament gwa Bedi Bwanika abantu bekimanya kabonera obateesere oba tebakuza first of all tuwalina kubaayo era tuwakitegedde mangu togenda kuddayo mulye ssente zammwe za Museveni naye banaye Museveni Katonda yawa Museveni omukisa ndowooza abeereyo mu State House n'agamba banaye nafuna kirabo n'aseka n'awuuta obusera nga bw'atunuuliramu akirabika awuuta n'obusera n'otunuulira ebisajja Museveni ne mutabani we Muhoozi abaagala power abawulira nga butuufu basobola n'okutta omuntu lwa power basobola muntu alina bukodyo nga bwa Bobi Wine omuntu nga tosobola kubala kiddako kye ng'omuwayiriza kino n'otamukwatirayo ne kibula n'omuwayiriza kino n'otamukwatirayo ne kibula temusobola kwagala kulwanyisa musajja munnamu omusajja omuganda ebisajja ebiganda mweke nnyini mufuukidde ensi eno ekizibu bwe mwekwata Katikkiro yagambye bw'ati Katikkiro ye sponsor wammwe yali emabega wammwe
yabawa sente zimukubamu ebyo bigundi mwonona ne wankubadde erinnya yali yononera dda naye namwe ate mulyongeddeko artist wano wabadde wasobodde okutuliza kabaka afunyeyo ko ka percentage ak'okwagala okubanga addaabulula amagenda ge abadde akoze bulungi okuddabulula amagenda ge newankubadde amajja ge abadde agoonoonya naye kakati mwe mwongedde mumusiize Tommy ono Matamabuuku werubaga yagwa mu kalulu k'erubaga Matamabuuku nze kasiba ate Moses nze nkola bwe biti n'otunuulira essajja eganda nti nga naawe kabaka wayitira mikono gya kabaka gwayogera ebyekisiru bwe bityo oba mulya mmere ki nsaba okutegeeza ku bannayuganda mwenna nti ekyaddala ddala tewali munnayuganda ky'osobola kukola naddala munnayuganda ali mu byobufuzi nga tolina power mu Afirika bwe kiri bw'oba tolina buyinza tosalawo kati amaaso omuntu alina gatunuliza ki si kafo omuntu alina kutunuliza bifo musimanya ffe tugende mu parliament tuberenga ffe naffe gye tuli ebyo ebisajja kasita munamalo bizzaayo tugeze waliwo abiri emabega oba Museveni abibbidde obulu ne biyingira parliament ate oba yabibbidde ng'abigoba ng'atandika because ng'atandika business amazina tolina kintu ky'osobola kukola mu nsi muno nga tolina power kakati amaaso g'abantu bagalemye okugatunuuliza entebe ennene batunuuliza Bobi Wine emagere ogendayo gwe Kasiba nte gy'oba osula oba ogenda oba naawe anti mugamba musiyazi bw'abanga katugambe musiyazi nga bwe mukyogera nti musiyazi wali mukazi nti anoonya kugula kyakuluma nti yafuna omulala kyamala kuluma nti yafuna omulala ntegeezaako abantu mwenna eyes on the prize we bakiyita tosobola kukola kintu kyonna nga tolina power kakati amaaso abantu balime okugatunuuliraawo Museveni abazanyisiza obuzannyo ebisajja ebiganda bisinika amannyo biri mu ttenti niye babazaalawo bazadde bammwe muddayoko ne bababuulirira mutuulako ku mibiri gy'abanyammwe ne babalera ne baddamu ne babalira bwe gwabanga amagezi gagenda ne bagaddaabulula mwetaaga kugutwala wali munnabajuzi tubanyike munnabajuzi tujuze n'abajuzi omwetango tujuze n'abajuzi kayayaana n'emidde emirala egijjako ebisiraani n'ennamirembe ekituufu muli batabufu ate gwe mukazi gwe Juliet Kakande genda ewasenga mukooki akuyamba akuweeyo kadagala kubanga tojja kudda mu parliament akuggyeko ebyo ebisiraani mu bantu bonna abali mu ggwanga newalabye kolagana n'abo ye kolagana okirabika olwedde mubadde nabo bannayuganda kambabuulire Masaka oli abasajja abakulu abazannya ebyobufuzi bo tebafaayo bali mu kibiina ki mwe muulya Edward Kiwanuka Sekandi ayogera tayogera mwe mulowooza ani ali kuruutinga bino ebimongo ani abiri kuruutinga yebalika komiti katuule eyo buli muntu yenna ayagala change amaaso go gonna gateeke ku kigambo eki tolina ky'osobola kukola without power kakati bano ab'amazina gannakwali muleke Museveni abikozesa ojja genda okulanga biweddewo sirina budde bunyo bwakubimalira ndowooza nja kubajjukizayo ekintu kimu Hannington Kasaga ye producer wa Media Choice Refiner. Media Choice Refiner eri wansi wa company eyitibwa East Prime Film Production Company. Guno gwe mukutu gwe twawaayo eri abantu naye mumuwe emirimu akola ebintu ebirala akola tulina courses tusomesa abantu okola how to make money online. Tulina courses mu videography, tulina courses mu video editing, tulina courses mu social media. Tusobola na byafuza abali mu ensa tusobola bani managing social media zammwe. Kakati mujja kumukubira ku 0702 815959 esimu edduka nnyo omukutu guno ojowereza message tujja kuba tukuddamu banafa abatukubiddeko mukimanye nti nno tukuŋŋaanya abantu abe tusobola okubawa course nga bwe yegenda yonna eventually tutandika okusomesa abaana so wano ku mikolo oyina mukolo Abedi Bwani katutuyita gw'omulimu ogugo tuguganye ne bwoba oyina birthday party tetugikola noyo Sima Juliet kaka n'empuuga ku Media Choice Refiner tusobola okukwatira omukolo gwo ne bwe birthday okuziika banafa abali ebulaya nga wafiiriddwako omuntu wo buli musajja omusiraamu tojja kusobola kulinnya nnyonyo kujja kuziika ku muntu wo tugenda ne ku live streaming era nitubaako we tukuteera gwe n'obeera ng'obifuna butereevu okuziika okwabya ennyimbe okusaka abasika ne bwe kuba kuyingira nnyumba ne bwe kuba kukola ki ebintu ebyo byonna tubikola so tubasaba mujja kutukubira ku namba yaffe kwe tukolera awo kwe tujja okugira nsembyayo banafa abaagala enkyukakyuka tugenda mu biseera bya campaign Media Choice Online Telefiner mwe bannabyabufuzi
tusobola okugoberera n'ofuna media coverage omanye ennaku zino ebintu byakyukamu temugaba bugabi 200 kugula walagi nga bana abafere b'NRM abantu abali nga mugula ku nkyukakyuka ebintu mubiteeke ku digital ebintu mubiteeke ku digital enseberewo gebintu ebiraba bano bagenda okujjayo emiggo okukola amazina ga Nakwale ng'ense kulabye nga buli kiwe kirala kamera zeze zigenda mu field tuzirina tujja kubanga tukola ki tujja kubanga tuzikuwa kati mbasibudde katugende tweyongereyo tukole emirimu emirala mweraba